Mu makkati g'omwaka awo Musa yadda. Omanyi yalaabuza okumalira ddala emyaka 3. Ekigere kya Bookisa munnange kyagenda kiwona era naye yeeyongera okukolera ddala amaka gaabwe. Mu butuufu buli wansulo yenna we yali yakola butassa mukka. Baalimanga, baazimbanga ekyuma kyabwe, ate baali batandise n'okuzimba essomero ly'obubizi obuto. Bookisa lwakukola nnyo naye bambi obulamu bwe bwalabika nga bugenda buseebengerera. Yali atandise okusiiwuuka era ng'atandise n'okutunula kalyolyongo. Naye yenga ebyo munnange tabifaako. Wabula akawungeezi kamu yali ali eyo mu nnimiro yekka n'agenda aseerera n'agwa ennume y'ekigo gye bayita Vomwange. Yali tayinza wadde okuyimusa omutwe bw'ati. Bawanjiibwa be baasooka okumulaba ne babuuka mangu ne bagenda babuulira bannaabwe nti bannange Bookisa agudde era ndowooza afudde. Bawansolo bonna battinattina okugenda mu nnimiro. Kirova ye yasookayo era yayitira eri nti Bookisa kiki? Ko Bookisa nti siyinza kussa mukka. Temufaayo. Kasita amayinja g'okumaliriza ekyuma kyaffe weegali era kati nnyinza n'okukaddiizibwa. Ndowooza ne Benya anaakaddiizibwa ne twewuunaganya ffenna. Amanga ago Kirova yasala amagezi. Bannange nno omuntu agenda agamba Sikwira, Bookisa tuteekwa okumuggyawo wano. Bawansolo bonna badduka lumu ng'abaduumire. Kirova ne Benya be baasigala ku mulwadde. Kirova yagalamira awo waali n'amuwujjako enswera. Kale ne Sikwira we yatuukira nga yenna mweraliikirivu. Olwatuuka n'abategeeza nga Napoleon bw'awulidde amawulire g'okulwala kwa Bookisa era n'okunyola okunene, era nti yali amaze okukola enteekateeka okutwala omulwadde mu ddwaliro eri abawansolo eryali eri mu kyalo ky'abantu mu mutalo ogwali emitala w'omugga eyo. Bawansolo beeraliikiriramu nga beebuuza nti ani ayinza okwesiga eddwaliro eriri mu bantu. Naye Sikwira n'abagumya nti temutya. Eriyo omusawo w'abawansolo omukugu okufa obufi. Omulwadde gwalemwa nga waakufa bufi mpozzi. Ate basajja batu bandigambye eki? Omulwadde baasooka ne bamujjanjabira wako okumala ennaku 2. Kirova ye yamujjanjabanga ng'amusiiga vaseeni. Napoleon gwe yali azudde eyo mu bimu ku bisanduuko ebyali ebya Jones. Bookisa yagumya abamujjanjaba nti nzijja kuba bulungi temufaayo. Nga wayisewo ennaku 2 awo nga mu ggwango, Bawansolo baali bakyali eyo mu nnimiro bakola. Bagenda okulaba nga Benya eyali asigadde ng'abeesabeesa Bookisa ne Kirova ajja adduka emisinde emizibu. Yababuulirira n'eri eno nga bwawejjawejja nti mwanguweeko, Bookisa baaba n'abantu bamutwala mu ddwaliro nti bannange mwanguwe. Buli wansolo ebikola yabisuula eri ab'enkumbi, ab'enso, ab'ebisero ne badduka okugenda okusiibula ku mukadde waabwe. Bagenda okutuuka ng'omulwadde baamaze dda okumuyingiza mu kigaali ekyali kisikibwa endogoyi, naye nga kyonna kisaanikire kiringa gafeeruzira. Omugoba yekka gwe baalaba. Bawansolo abamu ne bamala gamusiibula nti weeraba Bookisa, tujja kukusabira owone bulungi. Ekigaali munnange ne kitandika okwejjawo. Wano Benya we yalabukira n'abagamba nti abange, mulabye ebiwandiiko ebiri ku kigaali. Miriyeri agenda okugattulula ennyukuta ng'ebigambo bisoma nti Alifuledi omukinjaje w'embalaasi era omusuubuzi w'amaliba. Ekyo kyabamala okumanya nti Bookisa baali bamutwala kumuggyako bulago. Bawansolo baakuba enduulu, buli omu mu ngeri ye. Bawante bo baŋŋooŋa, bawankoko baakokkolya, bawambaata baakaaba, bawandiga beebajagala,
bawambizi bokka ne Sseggwanga be bateegatta mu kukuba nduulu. Ye Kirova yadduka n'aleekaanira waggulu nti Boxer samba oluggi obuuke oveemu bakutwala kukutta vaamu. Boxer musajja wattu yagezaako okusamba naye nga lule oluggi si bwe lusambika, ate baabuwe nga naye takyalina maanyi ng'edda. Bawansolo baaleekaanira waggulu nti mmwe muleke kutwala muganda wammwe, mubatemu temumutwala. Zo zira endogoyi zaayongera kudduka buddusi, ate nga bw'omanyika bugezi ajja luvannyuma. Bawansolo balowooleza okudduka baggala omulyango ng'ekigaali kiyiseemu era kyabalekera nfuufu yokka. Waayitawo ennaku 3 ziti amawulire ne gatuuka ku Bawansolo nti Boxer yafa, naye Kalimi Ngobya Sikwira era ye yabategeeza nga bwe yafa. Naye era Kalimi Ngobya Sikwira ye yabategeeza mbu ye yaliyo nga Boxer afa, mbu yafa bulungi nnyo, mbu yali agenda okufa n'amuyita n'amugamba nti afudde bubi nga talabye ku kyuma kyabwe, mbu naye Bawansolo bonna yali abalaamidde ebintu ebikulu 2: obutaddirira nga mu bibakola ne mu kuwulira. Kale Napoleon mukama waabwe bwe bamuwulirenga nnyo. Bwe yatuuka awo n'asirika n'amira amalusu n'afuula amaaso ge, eyaliko akamwenyumwenyu n'ajja emitaafu mu kyenyi n'atandika okubogola nti juuzi nawulira abamu ku mmwe nga musaasaanya eŋŋambo ez'ekisiru mu Boxer teyatwalibwa mu ddwaliro wabula nti twamutwala mu bakinjaaji. Ani omutolotyolo ayinza okwogera ebintu ng'ebyo ku mukama waffe? Napoleon yandiyizizza atya okukola ati? Abira ebiwandiiko bye mwalaba ku kigaali weewaawo byaliko, kubanga ekyo ekigaali bannannyini kyo abasawo baakigula ku mukinjaaji oyo, era ebiwandiiko tebannabiggyako buggi, naye bo si bakinjaaje. Ku lunaku lwa Ssabbiiti Kabwejungira yennyini Napoleon yayogerako eri basajja be ng'abakubagiza olw'okufiirwa jjajja waffe oyo, era yabategeeza nti teyasobola kuzza mulambo gwe okuguziika ku butaka, nti naye yali aguze essanduuko ey'ekikomo era n'agiweereza bamuziikemu awamu n'ebimuli ebyokuteeka ku ntaana ye, nti era n'olumbe lwe baali bajja kulwabya mangu. Awo nno kwe kubakubiriza nti mujjukirenga mmoto za munnaffe oyo. Yagambanga nti nja kukola okufufuggala, ate n'endala nti Sseruganda Napoleon bulijjo aba mutuufu. Okuteeka mu mukama waffe ono ekitiibwa, mmoto zino tuzifuule mmoto z'amaka gaffe. Bwatyo Napoleon bwe yabagamba ku nsonga za Boxer. Olunaku lw'okwabizibwako olumbe lwa Boxer terwalwanga lutuuka. Waliwo ekigaali ekyakeera okuva mu kyalo ky'abaana b'abantu. Boxer gye yali afiiridde okuleeta amatambutambu g'embuga. Era mukadde wange ekiro ekyo kyali kibinuko kyennyini. Bawambiza enkeera tebaava mu nju. Eŋŋambo nazo kye zibeeredde ezimu zagamba mbu baali beekamiridde busiki kujula ku gweri, mbu nga tebakyasobola na kuyimuka. Tuula tusome essuula eyo ya 9 ekomyawo. Tetunaddamu sisinkana tujja ssoma ey'e10. Ssaabasajja Kabaka awangaale.